Wekayo nnyo mukuumulaako okwo era nkubaza okubeera nti okyali ku Delta TV. Ali ku Delta TV nga oyagala okumanya ebikwata ku Nalubiri. Olina omwana ewaka, oli muzadde naye ng'alina Nalubiri, olina muganda wo, olina omuntu yenna yenna kusembereze, ne waba mukwano gwe tobeera naye naye ng'okola naye ng'oyagala okumanya ebikwata ku Nalubiri, kubanga singa omanya waliwo engeri gy'oyinza okuyambamu omuntu oyo. Ojja kuba ku namba y'essimu eri awo 0787 50 27 39 0787 50 27 39. Eyo gy'ojja okubako wabula ya 0786 03 15 44. Eyo sindikako ekibuuzo kyonna naye kirina okubeera nga kikwata ku Nalubiri. Bwe tuwumuliddeko twogedde okuvaayo okwogera mu basomesa ne bategeza omwana Nyombi alina Nalubiri. Kigasa ki omuntu nga nze kale n'okuvaayo ku mulimu ng'ano nimbagamba ndi mubadde wa kino? Kigasa ki? Kigasa public kijja kitya okubeera nga kirina bye kigasa oba kinyongera kubeera nga ate kinkosaamu mu neeyisa yange? Kikuyamba gwe ng'omuntu okukkiriza nti fayina ekizibu bwekiri naye bw'okyogera ofuna obuyambi obulala oba ofuna banno abakugumya oba wabaayo oyo atidde ennyo n'afuna okuguma. And then bwe muba mukwataganidde wamu n'abantu abalala b'oba oyogedde nabo bayinza okukuyambako mu ngeri emu ng'endala. Mbadde nkwadde example ya abasomesa ku ssomero otuweereza waaka singa nasirika baliroozeza nti oba omwana ayosa nnyo oba abazadde tebafaayo naye kati ne bwalwala era bakuba ne bagamba ayo tetwamulabye tuweereze waaka ne bamuweereza ne tumukolera ewaka. Okay. Enjiri eyo mugikoze yeeyo okubeera nga musomesa abantu muvaayo ne mwogera ne bagamba ekintu ekisooka okujjanjaba Nalubiri kwekebeza. Abantu paakati tetunavaayo tebannavaayo kwekebeza. Kampu nyingi zikubwa, ensisira z'ebyobulamu zikubwa naye nga still abantu bakya omuwendo gukyali wansi. Kivudde ku kyekira ki butamanya. Nze kyenyiza okugamba nti butamanya naye singa ffenna tusobola okukwataganira awamu ebitongole abalina Nalubiri bennyini n'abazadde n'ababalabirira n'amalwaliro ne gavaayo nga boolaba bwe eddoboozi bwe livudde ennyo ku siriimu. Abantu baleeta n'ebimotoka ku byalo abantu beekebeze oba ne bayisaamu announcements. Sikosel si kyangu. Kyendowooza nti singa ffenna tusobola okukwataganira awamu n'ab'omu makanisa abantu baba bagenda okufumbirwa okutandika famire babagamba mugende muleete ebbaluwa eziraga nti mwekebezezza siriimu taliimu oba mukitegedde mukkiriziganyizza nti mugende mu maaso. Nze ndowooza local authorities zeetaaga ne sikosel bamuteeke ku lisiti y'endwadde ze basobola okugamba abantu okwekebeza nga tebannatandika famire. Kuba kati engeri yokka gye tuyinza okugyawo sikosel butaddamu kukkiriza katafaali ako kwekubisaamu kuba kayita mu musaayi. So kati mulina just kukyewala. Ate n'ekirala okwewala akatafaali ako okusaasaana tulina kwekebeza. Tulina kwekebeza. Sigamba nti ndazaala omwana alina Nalubiri mujjanjabe n'okwekebeza kyekisookerwako kyo kituufu. Kakati waliwo ensonga y'okusosolebwa ky'oyinza okuyita stigma. Stigma eyo abantu bangi bagirina naye era ng'eva ku bintu bingi toyinza kugamba oba evanga ku ye oba eva ku bantu abalala bamuziddemu ekintu ekyo. Stigma buzibu ki obugirimu era eva ku ki? Eva ku ki nga nze omuntu? Stigma ekigireeta kuba bantu nga tebamanyi nnyo. Kuba kati abamu bayinza n'okuba nga balowooza nti okubeera n'abantu abo kitambuza obulwadde obwo okubasemberera okukwata ku kye bakutteko. Oba babatya balowooza banafu nnyo anaamukosa akatono oba n'alwala n'afa. Bintu bingi ebireeta stigma. Era stigma si kyangu kubanga oyinza n'okusanga omulwadde omuzadde ye kennyini n'azaala omwana alina sikosel n'afunamu eddalu omuzadde n'amuleka oba n'amusuula oba n'amugaba ewalala bamupulize.
So stigma kyekimu ku bintu ebisinga obuzibu naye okusobola omujjawo yenna twetaaga okussa amaanyi mu kutangaaza abantu sikosel kyeki n'engeri gye basobola okutreatingamu abantu abamulina. Kati waliwo kino ekyokubeera nti okkiriza otegeeza abantu nti omulina olina endwadde yonna yonna tetubeesigana na kusikosero yokka naye era sitiiru abantu ne bakukkiriza naye gwe n'ogaana ne osigalamu kali akantu kali. Kati ekyo era kikomawo ku mental health. Era ne bwe tugenda abaana bwe tubatwala okufuna obujjanjabi malwaliro emirundi egisinga batuyisa mu counseling bakikutegekera kwegamba bakuzaamu amaanyi oba n'oguma n'abaana bennyini obba counselinga ne baba nga bamanyi kuba atuuka n'alwala ayagala kuzannya ate talina maanyi oba yalwadde kwegamba n'aba muli nga talina confidence oba alina ne bamugamba tozannya mizannyo gy'amaanyi ng'omuzadde yennyini amuziyiza. Naffe tubagaana empewo nnyingi. So counseling kyekimu ku nkiyita oba ddagala erinza okuyamba abantu abalina obulwadde n'ababalabirira. Okay, ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku mboozi ya Nalubiri. Bantu bangi balina endwadde eno naye nga bakyalinamu okubeera nga beesosola nga bo bennyini. Ekintu ekyo batugamba kiva ku butakkiriza ebiseera ebimu. Okukkiriza kikulu nnyo nti ddala ekintu kino kituuseewo nsaanye n'olaba siteepu kirayika eddako. Kituufu. Wadde si kyankukkiriza naye olina okubeera nga okikkiriza. Waliwo kyewakonyeekawo nga tuli mu break ekya addiction eri eddagala kubanga tumanyi nti babawo eddagala ery'okubeera nga bakendeeza pain. Pain eyo kubanga nze waliwo obeera nga olina oba kale ekikuluma n'okigera n'ogamba kati nga tugenda mu nsonga z'ekyala nga ffe abakazi n'omanya nti 27 ngenda kugendamu naye nina pain gye ntera feeling that day kwegamba 26 nina okumirawo eddagala awo wadde tezinnatuuka naye nemirawo akadagala ako todati wengendera mu pain ebeere nga sigifiringa kati kusikosel kubanga tugamba nti obulumi bwe bujja olina eddagala lyomira empiso gye weekuba kati nyinza ogera nti obulumi bujja kujja nendyewo eddagala bifo kirina engeri gye kinkosaamu nga nze omuntu. Kale eyo oba addiction tuyita addiction esinga kukwata abaana abasikosera abakuzeemu kuba abamanyi bwe kiba kitandika bwe buba butandika era kugamba oba nyina engeri gye mpulira ntandise okuwulira obulumi n'ogamba kale kamuwe eddagala alimire kireme kusaasaana nnyo ogimanaginga pain oba abasawo kye bayita to manage the pain. Naye olumu omuntu atuuka nga maybe pain nyingi nnyo okusinga eddagala lye bamugeredde naddala abo abakuzeeko n'atandika okwejjanjaba n'atuuka nga yalimanyiira alimira kuba amanyi ngenda ku mulimu saagala kwosa oba waliyo kino saagala kisuwa kati n'atuuka n'alimira n'alimanyiira ate nakyo ne kizaala ekizibu ekirala nti tasobola kubeerawo nga talimize. So kati era mu counseling balina obbategeka byonna ebyeddagala babyogerako. Okay, ali ku Delta TV osobola okusindika ekibuuzo ku namba y'essimu eri awo 7860315444. Oyinza okusindika WhatsApp oba n'osindika text message tujja kubeera nga tugisoma wano naye n'okubeera nga ekibuuzo ekyo ky'osindise ku ssimu eyo 0786031544 kirina okubeera nga kikwata ku nsonga ya Nalubiri kubanga gwe mulamwa gwe tuli mu kwogerako olwaleero. Waliwo kyendabe wano ekize naye tujja kubeera kisoma nga tuli kumpi kuggalawo. Kakati twogedde ku makyakezi okuvaayo ne boogera ku nsonga ya Nalubiri. Abantu abagenda ofumbirigana abo kintu kikyali kizibu ky'amaanyi ate okufiirwa mukwano gwe naye nga balina ate kutaasa bulamu bw'omuntu bagenda okubeera nga bazaala. Kisinziira era kale waliwo abaawukana kati nga me personally ffe twasalawo twawukane waliwo n'abaguma ne bagamba Katonda
yatulese tubeere wamu ne bagenda mu maaso ne bazaala abaana kati ate ne bamala obulamu bwabwe bonna nga babajjanjaba abaana so lwaki emirundi egisinga abantu babagamba maybe baawukane abaana babawe choice nabo bebazadde abeere nga yalina choice egamba nti bamuzaala mulamu naye siteeka kuba era bwe mwekebeza ne musanga nga mwembi mulina akatofaali ako waliwo abagamba ffe tugenda mu maaso tujja tunalabira eyo so eddwaliro ly'omulimu gwalyo kukebera nakutegeeza kyosalawo kukola nakubulira ki kyolekedde eyo maaso kwegamba kibeera eriggwe bantu bangi bavuddeyo beekolera ssente naddala ku bintu ebyenjawulo ku ndwadde ez'enjawulo bakizudde abantu balwala nnyo abantu bakizudde abantu tebaagala kulwala mwegeme ojja kukola kino ojja kulya kino oleme kukwatibwa ndwadde eno olina endwadde eno oyinza okunywa kino bingi tubiwulira eyo gye tutambulira ku Nalubiri kyo kiri kitya ekyo kingi sijja kulimba naddala abazadde abakakitegeera kuba oba tokikkiriza kwegamba essuubi lyo liba litono oyinza n'okugugulinga oba n'olabanga olaba bibi byokka so kati buli ajja akulimba nagamba nti oba tulina eddagala lino bw'olimira kajja kuggwamu naye kyemulina okumanya nti sikose ndwadde eri munda mu musaayi tesobola kuvaawo era kale abasawo tebavangayo tugamba nti oba eddagala lyazuuse so kati tulina kunoonya lino eriweweezaako n'erijjanjaba obulumi okusomoozebwa kungi nnyo waliwo okweyogeddeko okubeera nti omwana ayusaayusa kumuafectinga nga mu nsoma ye mu ddakiika ng'emu kati nga gwe omuzadde okusomoozebwa kweyolekedde abazadde bangi ebaya balina okusomoozebwa kw'amaanyi naye teboogera gwe wavaayo n'oyogera kale n'abateekateeka okufumbirigana nga tebanneekebeza Nalubiri bubaka ki bw'obagamba singa bagenda mu maaso bakizudde nti balina akatafaali bombi ne bagenda mu maaso ate tebawiza magezi ga musawo baga kansala yenayina biki bye bagambye balina okusuubira mwana bafulumiza nga alina Nalubiri kyebalina okusuubira kyebalina okuteeka mu bwongo nti kino kirina okubaawo tteeka oba toyagala oba oyagala oba osabye Mukama ye Nalubiri bwatyo bwali kyebalina okumanya nti obulwadde obwo si bwangu kuba bugwa ssaawa yonna obulumi bujja ssaawa yonna tosobola bwetegekera omuyinza n'okuzuuka ku makya oba omwana ng'alwadde so era nga obulwadde bwonna we buli butwala ssente nnyingi kuba buli kaseera musiiba mu ddwaliro obulamu bw'omwana bwonna amira ddagala endya yaabwe si nti ogenda mumuliisa buli kyosanze endabirira kwegamba ye engoye ze olina buli kimu kyanjawulo ate mwembi bwe muba mulina akatafaali then chances z'okuzaala abaana kumpi bana si kyangu kulabirira abaana bana balina Nalubiri naawe ng'omuntu kikukosa amaanyi buli kimu emirimu gyo kati n'ekitegeeza balina okwesiba bbiri nga basazeewo babeere bagende mu maaso waliwo naweeza ekibuuzo ku WhatsApp number eri awo ku screen ya 0786031544 okusindikako kibuuzo tukozesa ebibuuzo lwaleero tukozesa text messages lwaleero waliwo asindisa ekibuuzo n'agamba nti nze omwana wange asinga kuwulira bulumi naddala ekiro kiva ku ki okubeera nti omwana we asinga kuwulira bulumi ekiro wadde twogedde bujjawo tebulaga nti bunajja saa yonna busobola omwana ayinza okubazanya misana ne bujja naye ono omwana asinga kuwulira bulumi ekiro era bonna abasinga obulumi batera bufuna kiro lwansonga omubiri gubanga oguwumudde oba weebase so kati omusaayi nagwo guba gutambula oba gukyuka oba emisana oba yakooye nnyo kati bwe yeebaka nekisituka and then osa empewo esinga kubaawo kiro so olina omusabika ate kati era olina okumonitoringa
embeera y'obudde eri etya lumu abaana mubakako okunaaba ekiro olw'okuba yazannye mu kyafu naye olina omukuuma nga abuguma oba omunaazizza ofune ekye tuyita hot water bottle omusuze nayo asigale ng'alina liri ebbugumu kuba empewo ekyasinza obubayisa obubi nsobe amasuka bagasamba ne gadde eri so olina omufunira obugoye obumubika yenna n'abakulu empewo era esigala ebakosa waliwo naabuziza ekibuzo anyway si kyangu mumufunze maybe mwatuula simanyi mugenda muddamu nti mumbuulize nti bo bayawukana batya ani yaleeta ekiteeso maybe kale ekintu ekyo nakikonyeeko emabega kizibu kale okwawukana ne mukwano gwo sometimes kizibu nyo naye ekintu ekiba kizze mubeera mulina okubeeranga ndaba nga sikyangu counseling eyo kirabika yeetagisa y'amaanyi eyo y'amaanyi but buli relationship eba ne challenges zaayo so saagala kuleetera abantu kulowooza nti decision bwetyo eba nnyangu so ndowooza kisinziira ku relationship yammwe eri etya okusalawo tekuba kwangu naye mumala ne musalawo endya y'omwana alina Nalubiri omuntu yenna alina Nalubiri endyaye endya emmere ezizimba omusaayi n'okunywa amazzi ennyo era olaba ne baba bagenze mu ddwaliro kye basooka okukola bateekako mazzi so ebiva ne juices ezo envendiirwa vegetables ne fruits okusinga at least olunaku olina okumakinga sure nti omubiri gwe gutwala amazzi oba kumpi lita 2 kuba kasita amazzi gakendeeramu plain water obanga mulimu juice kasita kiri nti amazzi supu kiri nti kiri water plain water is best but of course since baluzinga nnyo omusaayi olina n'okuteekamu ebirala fruits ezo juice naddala alinakyo atali packed so buli kimu kirina kuba fresh and then liver byonna ebizimba omusaayi kati starch yeetaaga abe mutono chapati ezo omuceere akawunga obikendeezaako kati n'omuwa era ebirina ku mazzi kati ng'amatooke ng'omuwa ennyo byennyanja waliwo kyenjagala tugumizeeko ekyeddagala lino erikyamu eddagala eryo nze ndaawo akannyonnyoddemu katono abantu bangi babuzaabuziddwa n'okugenda mu malwaliro agatali matuufu n'ekyo nakyo kubanga ennaku zino abantu bangi batandisewo amalwaliro batandisewo bizinesi zaabwe nga bo baagala kukola ssente kale otandikawo ekintu ng'oyagala kukola ssente naate olina okufa ne ku muntu gw'oli mu kutuusaako services omuntu alina ayagala okwekebeza Nalubiri omuntu ayakizudde nti muganda walina Nalubiri asaanye mugenda mu ddwaliro litya nemba nfunye pain ekiro saa 6 nziruke awo kumpimpi omuntu alina Nalubiri okwekebeza asaanye gendawa kubanga nyinza ogenda nibagamba okalina okusinza kubonero bwe tubinnyonnyodde nzimba ennyingo nnumizibwa amagumba nensalawo ngende nekebeze nzagamba n'omusawo nzize kwekebeza Nalubiri omusawo nagamba fine katukebere songa yalina ekyo ekyagobako omuntu oyo asaanye kukola atya Nalubiri omukebera mulundi gumu toliddamu kasita okebera maybe oyinza okwagala okukakasa nga tewesigazize wasookerako oba n'ekifo kyewagendamu nga tokyesize Nalubiri bwe bakebera ogusooka aba mwali kati era emirundi egisinga abantu tubakubiriza bagende mu ddwaliro eddene eriyinza okuba erya in most cases aga gavumenti ge galimu ku ze tuyita sickle cell clinics oba ge galina abasawo abakugu mu kujjanjaba Nalubiri ne clinic ezimu zisobola saagala kuzigoba but kye bayita crisis management kiba kisinga n'ogenda mu ddwaliro ekkulu kuba oyinza okugenda mu clinic ate nga omwana oba yeetaaga musaayi kuba gutera obbaggwamu ate clinic tezibeera ngoloza pain ya just kumirayo ka pain killer
nange kenyini nali nnyinzeko mu bifo oba eddwaliro eriri okumpi n'ewaka n'ensanga omusawo nga tamanyi sikosel kati kitegeeza abasawo gye bali tebakimanyi nga bamanyi nti bwe batweganga idea agirina naye kati omwana olutuuka n'alowooza kaleete painkiller oba esingayo amaanyi naye kati ate nga maybe yeetaaga kufunayo gye basobola okukozesa okumala akabanga nga erinawe ekomye so kati era naawe ng'omuzadde olina okweyigiriza kyekisinga okukolera omwana wo kuba oyinza okusanga omwana maybe oba alina ulcers ate ne mumuwa diclofenac kwegamba n'obyonoona so amalwaliro amanene emirundi egisinga ate gatereka ne records kati omwana oba olina omuzimbira file kubanga ekyo kyalubeerera kakati challenges kize musanze nga mmwe abantu abalabirira abantu abalina Nalubiri kubanga oyinza owulira ne bagamba ffe endwadde ng'eno tebavuddeyo okubeera nga bagisensitizing abantu nga cerebral palsy nayinako omusawo wande naŋŋamba bafudde ku birwadde birala naye endwadde tebagifuddeeko abantu bagimanyiko kitono omuzadde azaalira ddala omwana nga naye tamanyi nti ki oba alowooza ddogo waliwo yamukoze ekintu kati tusokere ku kya Nalubiri abantu bakyalowooza nti ddogo bangi era waliwo oyinza omutuukako bw'otandika omunyonyola nti ono sikose mukole bwe muti n'agamba kwegamba nga ye yatambula dda n'embasawo abakinansi ng'alina omwana we alina omuntu we nga amutambuza alaba omuntu atalwala tawona ate ng'ebirwadde bimubibona ate nga gye bali n'abasawo ab'ekinnansi aba ne babalimba kwegamba namugaba babaloze so kati n'ava ku mulamwa ate ng'amalwaliro usually ezo clinic ziba za bwereere okukeberebwa n'okubaddaabiriza tho challenge ekyaliwo ennyo challenges ya ddagala kati nga waliwo eddagala balita hydroxyurea likendeeza ku symptoms za sickle cell naye kati eryo tebaligaba mu malwaliro musawo alina kuwanikira n'oligula wabweru ate nga liri expensive kati ekimu ku bizibu sente nti zirina okuba buli kaseera olina okuba nga olina kwotereseewo okufulumya kungi so kati ate n'ekirala abaana asiba mu malwaliro kati either olina gwe ng'omuzadde okweyigiriza nti kasita mugenda mu ddwaliro oba ne babagamba alina kino n'oyiga okumulabirira gwe kennyini n'oteekayo omutima kati n'ekirala okukola kuba kuzibu pozi nga osazeewo weekozese osobole okulabirira omwana naye kiyinza okuleetera okulemererwa kubanga ate kye baazuula mu sickle cell si nti buli mwana alinayo oyo wanjawulo n'obulumba bwanjawulo buli omu alina kikye oba mikono magulu waliwo n'abafuna stroke bambi n'amala n'emyaka nga ali mu ddwaliro kati omuzadde abeeyo olabirira mwana mwaka so kakati nkwebaza okubeera nti ovaayo n'oguma n'osomesa abantu ab'enjawulo about sickle cell about Nalubiri bantu bangi beekwesa abaana baabwe nga tumaliza mu dakiika ng'emu advice gyowa buli muntu abadde ku Delta TV gy'anaasobola okutuusa ku munne atabaddeeko buli ali ku Delta TV kyenyinza okubasaba nti twala obudde ogende ku ddwaliro erikuli okumpi oyigirizibwe ku sickle cell nga ekibireeta engeri y'okubujjanjabamu n'okulabirira ababulina ate era bw'oba okiyize obulireko munno oba bw'oba olina omwana abulina ng'otya weetuli osobola okugumira ku ffe kati nga nze saagala olowooze nti kiswaza naye njagala omanye nti kale kyajjawo omwana abulina lema kufa nakyo noonya support group bakuyambe omwana mutwale bamujjanjabe kituufu ekyo twanza nnyo Juliet okutuwa akaddaako n'ennyombi omutulabire yebale kubeera musajja mugumu ate omusajja omusomi tumwagaliza birungi byereere mu myaka gye egijja tubadde mu programu obulamu nga twogedde ku nsonga nnyingi naye zibadde zikwata ku bulwadde bwa Nalubiri tuwulidde obulamu bwa Julie n'ennyombi nga ye mutabani we wa myaka 13 ng'alina Nalubiri tusomye engeri gy'oyinza okulabiramu omwana alina sickle cell endiisa vegetables fruits bikulu nnyo mu ndya y'oyo omwana
sako n'okunywa amazzi amangi soda mulina okubeera nga mumwewala ekisusse ate ne muwa amazzi wadde abaana bato baagala nnyo ebiwoomerera naye gwe ng'omuzadde fuba okulaba ng'omuwa ku mazzi agawerera ddala musomese nga gwe omuzadde ebirungi ebiri mu mazzi kikyagenda okufunamu bw'aba yafunyewo ka peyini jjo mugambe kasita onywa amazzi togenda kufuna peyini eri mwagazise kale ebintu tomuwa bubi mazzi bagambye amazzi gakendeeza ku peyini amazzi abeere nga omubiri gwe si mukalu kinyo wabula mugambe mazzi ojja funamu kino mulimberimbe gezaako okumusendasenda asobole okubeera ng'anywa amazzi agawera wadde amazzi gakalubirizibwa abantu bangi okubeera nga baganywa abaliyo mugende mubeere nga mwekebeza Nalubiri wadde mwekebeza Mukenenya nene Nalubiri mutwale nga wamaanyi kubanga singa ozwala omwana ng'alina Nalubiri kitwale nti agenda kubeera n'obwo obulwadde paka ate nga tutegedde nti olina okubeera nga ospendinga buli kaseera ofulumya ssente tokomya kuzifulumya naye n'emirimu gyo giyinza otataganamu ojja kubeera wakojjanjaba mwana lwayiro kati nolwekyo okwekebeza engeri yokka gye tuyinza okubeera nga tujjanjabamu Nalubiri kyekisooka wamu n'okumuziyiza okwekebeza kikulu nnyo tusinkane olwokubiri olujja mbadde Rita Nalukenga okubeera nga nkutuusaako puroguramu eno ne Gloria abadde ku kamera saako ne Lukoma John abadde mu byuma nga kutuusaako ekifaananyi ekyo sula bulungi wabula tuva ku Delta TV ebintu ebiyigiriza okukola ng'omubala gwaffe gugamba Delta TV tukole.